jangu gwe wena ngoli eyo teweetya tewenyuma nti bwetusobola kugula ploti siza abagagga bokka balina sente nawe wena ngoli eyo namwe abavunkanya so bera muna akasente kakatundu naye oba oli mwana ng'okyasoma osomaliza okusoma nga tolinayo akati akapoloti fees bwe bakuwa sente z'okulya bakuwadde emitwalo 10 fees ak'ebiri nawe oterekeyo akaki akasi fees tebagula ettaka mu fees kwezeza ebindaze osogamba omwaka ogujja ngenda mu bakirabo ngulewo ka akawunti kange nga buli tamu nteekayo 2 gange buli ze bampa ez'okulyako nga nange nfisaako 2 oba 3 mu bakirabo tukkiriza omuntu nojja etugulawo ka akawunti n'osasula mpolampola tetwajja kuyamba muntu oyo atali mugagga wadde n'abagagga tubaguza naye twagala nnyo abantu baffe tubasitule tubajje mu mizigo nabo bafuuke balandiroodi so tuyanza tuyanze Tutra TV kusande mujje tulina ebyenjawulo bingi byetasobola nakwogera wano kuba tunabyogera abamu mujja kukeera nnyo mututawaanya bajja kusula wano muyinza osula wano mujje buzi jangu saawa emwe kusange nga watuuse tuyinza n'okugwamu ekintu otubaga ente mugiri ekirabo muzze munene abantu abazze so emunajja abangi naffe we tujja okusinziira okukola ebiki ebyamaanyi omunajja abatono tuyinza naffe okusala embuzi naye mujja bangi nyo tulaba banantu beetagamu ente ne tusala esokologa beetagamu ey'okubiri so mujje tubaguze ettaka tulye tucakale kusande bukigera kubanga kyamaanyi naye oba tolina nnyo ssente jangu na za kuyingira ebyokunywa oyinza okunkwasisa nga musajja oyo asalamu ak'okunywa so mwebalire ddala Ssaalongo n'olukiiko lwo lwonna mwebalire ddala mwebale kandete senkulu neyanzeeke mwenna abatulaba namwe abatuwuliriza mwebale nnyo baganda bange mwenna abali wano abanyamba kubanga munange nasaawo ekirabo oba bagama bange bano bajja tukkaanya tugamu naye tunaamalako naye banange mwebale nnyo obutanjuwa nganze omu nga kampuni yaffe okubanga mutuwerekeddeko namweta ebirabo nsiimye kubanze gwe muyambye kubanga senga Rufudde nebuuza abala ngenda kubawa ki naye mwebale nnyo mwebale ddala okubanga temunjiye ne mutebirabo nange nensima mu sitowa bijjudde mwebale nnyo mwebale ddala bannange mwewe n'abawagizi nyongera okubajjukiza era nga mbasaba sente musaba mwenna mujje munsookewo naye mukaka sente nno muzze mu bungi mwenna benasingana ku mulyango ngenda bayingiza mujje musookawo nze mbeere nga nze agenda okusembayo okuyingira abanasemba ku mulyango ngenda kubayingiza ekyo nze akyogedde kyemukola mwe mubeere ku mulyango mujjulewo abasobola mumuyingire naye ate naawe asobola yingizaako munno naye abanabalemerera ngenda babayingiriza kitegeeza mubeere musooke endagaano gye babagambye endagaano eyo nagiwandiise dda naye twagiwandiise dda nga kampuni yaffe saawa zino nyinza oba maze ogikweka abavunkanyi tebagenda Nicolas togenda n'oginoonya muggulu nzikiriza nnyo mu byobuwangwa kubanga ndi mwimi Luganda saba nnyo Katonda nzikiriza mwimi waffe ate oli muzzukulu wa Mutasingwa ekinnaswa neddirambwa nze omu wayogera kawaka nga bagenda okuyigga nange mbaamu obugalo ekitegeeza nzikiririza olulimi Luganda mwenna abampuliriza esisaba naye ensinza yensinziza yonna kikulu osinza babyogeddeeta ettaka weriri esayiti empya ekiyana okyamira bombo ku kkuba erigenda endejje ettaka eryo poloti ezo nga ku $1,200,000 naye ate gwe abanajja mu eno sizoni nyinza obbaguza ku bbeeyi gwe gy'onondagira kyolina okukola gwe jangu osonge lagira nze okuddamu kujja bba kwange ne sente zonoobwera zonna z'olina zireete zinja zikwata ate era g'olagire zendagano mpandiike kali n'olwekyo mbasaba naye nyongera okubajjukiza olina kugenda
lwa Sunday ekyapa kyo mazima kona muggulu ekyapa weekiri nze byengaba Katonda yampeesa gumu ogwokubiri n'angamba ngugabirenga abalala kale n'olwekyo mwenna mukkirize nti nno nze ndi mugabi buli ate era mbasaba mweyongere okunninaana bisigadde nja basibyanga mu nseko ng'ate nga wembawa kasitoseka manya eddoboozi lugomoka Paulo ng'avudde mu Kirabo Lopateko Southante 07008 yessimu yange 07008 mukaaga 070 3 900 mukaaga 84 ne 078 mukaaga 8 esimu tevaako eringa ya poliisi wona okubya nze nja kukwanukula nze nyini nzagikwata okujjako nga osanze waliwo netiwaka yeebuze naye sebo bakama bange byenkola nabo ku mulimu guno mwebale nnyo mwebale ddala namwe ate butanjibwa nemuteekayo ebibuuzo nange tulaka TV kange kasimu yemba tuddeeyo ebbali nembala ng'ekintu kigenda bukwaku mwebale nnyo mwebale ddala bannaye n'omwaka ogujja wetuli neera mwe mwena abatudde wano nammwe abagenda okuvaako ekitweka kasubako avaako wakamonaasinga n'abala abalemereddwa nja basasulira ate era namukomeewo kasozi muganda wange n'oba owangudde komawo nja kusasulira tayagala kuwulira kigambo obulabe bwakutunuulidde n'oba owangudde nja kusasulira kubanga kinze okugamba ate n'olwekyo tetuwummuzza pulogulamu eno baddamu mwenna abatuwuliriza tetugiwummuzza ekyagenda mu maaso naye twagadde tunywe mugondo lw'amazzi bano ababaddemu bo basooke baddeyo keeka baddemu beeteeketeeke omu asobola obutadda yabaawungudde naye abalala tuba ne tuwummuzza pulogulamu ekyagenda mu maaso okuva ne leero jasikali tugenda bawamu kapate bupate ku Sunday empate naye temugwamu pulogulamu tewedde tuwummuzaamu kawumwe katono tufunemu kapate zeeni ate tutandikire bwe twakoma neyanziza kale tweyanziza nnyo tweyanzige bw'atyo kati tulindirira omulangira Ndawula ajje mwenangalongala abakyala n'abami ndigenda n'ensawo yange mwemba nayimba sagala tawanya kamungolo ndigenda n'ensawo yange webale Kirabo webale okuwayo bannange ndigenda n'ensawo yange n'abalala abakujiriza bowala sebo ndigenda n'ensawo yange kamungolo sebo ndigenda n'ensawo yange kamungolo kale bwatyo omwana wa John Sempeke Professor Sempeke waliwo akankutteko oli yagenze n'agamba mufuba nnyo olabe nga Abaganda bo tebafuna nnamba tebafuna muwendo mutulekera emirembe tukole Wakulennume mu bulungi waliwo ekikusukkako mu kiseera kino katufune omulangira Ndawula era tuwe obugambo bwaffe dakiika nga 3 ate n'oluvannyuma tulabe butya bwe tweyoolayoola era Yanza Salongo omukisa ogumpeereddwa njagala okubeebaza okusooka okujja wano mwenna olunaku luno n'okuluweesa ekitiibwa bwe luti naye nga sindaba kwogera bingi n'ebigambo bitini saagala kumaliriza nga sikonye ku mukama waffe mukulu Kirabo badde nsaba tusookeyo tumukubire engalo mukulu Kirabo oyo
Bana tujja muwa ya salo. Banjagala muyite salo. Nenga mukulu Kirabo twagala okwebaza okuba nti wamalirira n'otambula ne Delta TV. Weewaawo abantu bangi abajja nenga si bamalirivu. Naye gwoba wamalirira n'otambula ne Delta TV ate n'otuwa ettaka. Kyokka ate yatusuubiza n'eriddako omwaka ogujja. Kwegamba omuntu nga mukulu Gomoka Paul abantu bwe batyo tebasangika. Tukwebaza ssebo weebale neweebale. Njagala okuddako okwebaza abantu mwenna abazze mu zino empaka abazze ne muvunkanyizibwa. Weewaawo empaka tezibadde nnyangu. Embeera wedda njeeyo nange naye nga nina nange bempagira abamu baavaako teŋŋamba kale Mukama bw'atyo bw'akoze ekibi oba simanyi oba kibi oba kyekirungi twalinamu yadde omulangira twalinamu omulangira mulangira mwalise kabiswa yavaamu yakola ekyafaayo yatuukako mu bbanguliro saawa emu ey'ekiro nasaba transport mujjukidde omulangira yajja ate n'atusaba transport naye nga njagala okubeebaza mwenna naddala abakyala bano abaana b'amasomero mwebale nnyo mwebalire ddala mugasse ettaffaali ddene nnyo ku Delta TV. Nze mmanyi abantu bangi wano mulina bizinesi nga mutuwagidde ne mujja ne mubeerawo mu zino empaka bwe mutuukanga nga nammwe mulina ebyammwe bye mwagala okukola mbadde mbasaba mukube nga bukubi kasibu mututegeezeeko ati lisinaffe tukole ki tubeere wamu nammwe. Njagala okwebaza mwenna abalina kye bataddemu. Olunaku lwo lwa Sande ebyuma byo birabika Sulano olw'omukaaga tugenda kuba tuwawula faana abali wano tugenda kuba kasiki kuba okutandika olw'okutandika tugenda kuva wano tuva wano ng'empaka ziwedde. Waliwo omukulu Gomoka Paul kye yayogeddeko ekyokuba nti waliwo ettaka eryokweka ndabika nze ngenda okitwala kuba nze muntu agenda okubeerawo ng'akweka abasigadde mujja bbeere naye nga twebaza nnyo mukulu Gomoka Paul omuntu akwata ettaka n'alikuwa ettaka eryo kwegamba gambe ntya kwegamba ettaka eryo kintu kya muwendo abantu tukola emyaka n'emyaka tugula ettaka naye ne tujja wano naffe wano tuba tukoze tulikoleredde naye omuntu oyo ateekamu ettaka eryo n'alituwa mu butuufu aba asazeeko emyaka gyaffe gyonna egy'okukolerera ettaka eryo. So twagala okwebaza mukulu Gomoka Paul twagaliza ekiro ekirungi Mukama Katonda abatukuumire mwenna. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzege omulangira Ndawula bwetyo bwe tufaananye bannange tetulina kigambo kye tuyinza kuwongera ku bigambo bya mukulu. Weebale Nyombwa, weebale Professor Sempeke abavunkanya omusanvu mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Kasozi oseka ki kale abasponsa baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala bannange ab'amasomero tubeebaza nnyo ate tusaba Katonda n'omwaka ogujja tutambulire wamu. Eyaliko jja ema ku kamera weebale Pounds mu control room omungereza wange weebale nnyo weebalire ddala n'abavunkanya n'abavulu Nakakande Brenda weebale nnyo munnange ate Patrick Sebunya nayo wonna wooli weebale nnyo weebalire ddala ekikulu ennyo mulangira Ndawula buli kiseera twagala okwebaza okubeera ng'okola butasamuka butasamwoyo olanga programu eno tugitambuza. Bw'okuba ekitaka abawekanga gwakaabye ate n'ebirungi birekwa olaba nsingisira yaleka omuwemba naffe katubeerekereze era tubaagaliza ekiro ekirungi kaakati buli ali mu bbanguliro agambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.